Okwekaki wabula maama oli mukazi muzibu. Maama n'olyokotta abantu, maama afuuka ddi omutemu. Maama oyo n'omutima omubi. Maama oyinza otya okunswaza obwenkanidde awo? Namusoko oli mubi nnyo, nange nakuwona. Gwaloga abantu ku kyalo, gwatta abantu, oli mutemu buli muntu yenna waali akwogerako. Oli mutemu maama. Oyinza otya okutta omwana w'abandi? Atalina musango. Biba. Obutemu bwaki? Lwasita atuyimbira ku kyalo. Omuyimbi omulubi. Maama nkwewuunyiza. Namusoko omutima omubi gwaki? Ate bw'omulaba bw'oti yenna afaanana butujju, afaanana bubi. Namusoke. Tuufu eyo nalina gyempitira. Erinnya lyange lyonoonese buli omu agamba maama w'oyo, oyo muwala wa Namusoke. Maama we mutemu, nnyoko mutemu. Maama lwaki onswaza okutuuka ku ekyo? Naye nejjusa maama lwaki wanzaala. Nze nakati ntambula ndi muswavu ku kyalo kwonna. Entegetege zino. Ekiki. Mugambye ani gwenzisa? Waserasita. Naye nze nkwewuunya obuvumu gy'obujja, notta omuntu. Maama n'osigala ng'okyatudde wano. Namusoko oli mubi nnyo. Nga nakuwona okuntema ejjambiya. Senga kati nange zembuyaga ezikaze engoye. Nyabo lwasita olwazze. Tompoganira. Nasani gw'olumiriza. Waserasita. Yesiriwaza. Rasita gw'oyogerako ava wano. Ne Lolata bava wano kati. Nze mwennyini ne mukwasa Lolata muwala wange. Omwana wa mwannyina ze Lolata tomumanyi. Namusoke lindako. Bagenze mu bufumbo. Rasita avudde wano nga mulamu. Kati weebuuzisa biki? Ava kunsasula wasizza muwala wange. Kapiito waleeta ki? Wampa ki okujjako okuleeta mukene? Rasita daba ensimbi omutitimbi gwe wali ompadde kaki akasajja ak'omutima omubi guno gamba oyagala kutta mukoddomi wange kumalako mirembe olw'okuba okitegedde nti alina sente. Mwogera ebyo ebitaliiko mitwe n'amagulu. Bwe nkusibirawo nti onsibyeko ogw'obutemu. Mulamu nkubulire. Ewaka wano mpulira nkooyeewo. Okusinziira Robert ebintu byankola n'embeera ze ngumikiriza nkooye. Iyi ate embeera ki? Nkooye ebintu bya Robert bino byanzizaamu katemba omwereere. Sikutegeera. Wabadde ki? Robert abadde ki? Zenga yegoye entalo za Robert. Ozikoye ne Robert buli kaseera abeera ku kintu kimu kumbuzaabuza mbwanjagala. Dakika emu musanga akukuta ku masimu n'abakazi balala. Nze mpulira Robert mugumiikiriza ekimala. Naye ensobi leero gy'akoze wakwetonera n'omusonyi w'enkya gy'addamu. Naye ate mukazi kibannange kubanga Robert ne byennaku zino abadde yakyuka nga takyakukuta. Mulamu namwewuliddeko nze kennyini atambudde ne ntuuka waali ng'ali ku simu ayogera ne kali ka Vivian. Kati nange munsobedde ekyokusalawo kinnema olumu. Kikulemye naye kati oli muganda wo. Kati nkubulire mulamu gwe kennyini wangamba nga nve ku Robert. Nenyombako n'ombuulira mulamu Robert omuyisa bubi omuyombesa nnyo ajja nakunkyawa. Ate sawa zino ombuulira mb'obikoye simanyanga nze sikutegeera. Obadde ki? Okimanyi Robert buli kaseera akukuta abeera ku busimu akubira bakazi be nze naagumiikiriza pakadi. Yensonga lwaki nakikulekera gwe kennyini naawe okitambuzeeko. Yogera n'omuntu oli musajja wo kintu kyo. Kintu kyalina mulamu nkooye lave netali mu future. Ey'obulimba obwereere Robert buli kaseera abeera ku kintu kimu. Nsonyiwa n'omusonyiwa pakadi. Naye naatuusaawo okugamba baawo omumanyi emize gyo ogimanyi tewagirabye eggulo. Mumanyi naye ngumiikiriza nkooye nsabye buli kimu nkikoze takyukako. Alabika si wa kukyuka omugezi atambula bukyali. Wano wangambanga Robert mulamu muleke bw'onoomugamba kajja tukyawa Katonda ajja tuyamba. Lwaki toyongera n'ogumiikiriza? Gumiikiriza Robert ajja kukyuka ate omulabye ennaku zino abadde akyuse. Ne kati mulamu naawe sooka olabe. Kati nze ndi wano nkula. Ne Robert mwennyini akula. Kwanza okusinziira bwenda bafina tuli bantu bakulu tukuze ne tuli mu bintu tebitegeerekeka.
nze kyovola ebyo ebintu by'abakazi ba Robert mpulira nga nali nabikoowa nga nabijjamu enta nawe nkuleke weerwanireko. Omuntu gw'oyogerako nva namufunira manager agenda okumuteekamu ssente mu by'okuyimba bwe agenda tandika kuyimba ne firigo kati ng'oddawo ng'otandika kumwogerako byakalebule. Genda ku poliisi ondeetera abapoliisi bansibe obanga namusse. Wabba omwana wange saakuvunaana siina kye nakukola tolina kye wampa. Atwadde ku mukoddomi wange amaze okunsasula obutitimbe omuteekako ogugamba ogunene bwe guti oli katemu kantu gwe. Wabula Kapiito oli muzibu kati ebyo ebintu by'oyogera obijjawa. Oyinza otya okusiba ku mamange ekigambo ekinene ekyenkanidde awo? Wali amulabyeko ngatta omuntu ku kyalo? Mwesiriwaza bwesiriwaza mpalana za ku kyalo kati olw'okubanga mukitegedde nti mukoddomi wange alina ssente mugagga olwo munoonyawe munaamugirawo bwe nsobola okukwata nze ne nkuggalira ne nkutwala poliisi. Oyogera ebyakale. Nze obwedda olaba nanduutu Chicken Ghetto musanze mukubo nangamba namusoke aserasita na ate bw'akingambye nange nenkikakasa kubenga eri maama wo gye yampisaamu ku mikolo gyaffe we yanzigirayo ejjambi. Siriwalira muli tosooka kuwuliriza. Munviire temuntabula temunzijja mu ssanyu lya ssente. Lwaki bw'okiwulidde togenze bugenzi ku poliisi n'ondeetera abapoliisi ne bansiba? Yeesiriwaza. Bansonyiwe maama. Emitima emibi egy'obutayagaliza. Nze kyovola abantu bakuno nabeesonyiwe era ke nategeera nti mukoddomi wange alina ssente. Saayise muntu ku kyalo kubanga muyina emitima emibi. Nze nategedde nti omwana omukoddomi wange mugagga ne ngamba bano abantu b'oku kyalo kuno emitima gyabwe mivundu jjajjuleko balogo sigenda kubayita era nze sibayise saatawaanyi wadde ggwe kubanga nkimanyi gwe wabba omwana wange saakunyega. Mama nsaba kunsonyiwa maama yazze obubi n'abiŋŋamba nange nennyimukiramu. Ko gwe kojje ng'ongwirako eddawo tusaba kujja n'ombuuza mu buntu era mukyabonaabona nnyo mmwe. Otandika okumpisaamu amaaso ojja kubeera nako akasajjako nga mubonaabona bubonyibonyi kutandika kutamba ebyo nabyo nokimanyi nti gwobireese. Oyinza otya okuwayiriza mamange ekigambo ekinene obwenkanidde? Nange babigambye bugambiko tosooka kuwuliriza. Temumpogganira munviire mugenda kumalako essanyu lya ssente zange munviire. Chicken Ghetto Tambula tugende njagala tugende tulumbe Chicken Ghetto yangu ate naawe oli mukyama. Mukoddomi wange ampadde omutitimbe gwa ssente kati bwakiwulirirawo mugenda mumwogerako mbu yafudde ng'anyiigirawo nga nnyima ssente. Robert ye nyini tategeera ne bw'omugamba nti munnange erekera awo kola bwoti tutambule buna kino nze munsobedde bwengezaako kambuwala gwe ne weefuula ate agamba nti nze mubi kati ate essaawa zino ngamba obikooye olinga alina ky'oyagala oyisaawo gw'obadde ogamba oyagala kiki ky'oyagala tukole kuba kati what do you want me to do? Nze aba mulamu kati kyenjagala mpoziko Robert ng'agamba nti byonna agenda byesonyiwa kuba bwenjogeddemu naye andaze mbu yeetonze munze musonyiwe byakola mpulira binkwasa na busungu era kati omusonyiwa mpoziko ng'akkiriza ng'agenda kumpasa okusinga tunabeera mu bino ebitakoma. Kati tuli wano nze naawe gwe mmanyi tannyanjulirangako muganda we mulala yenna tandagangako nti ono ssengaawe gwe mmanyi kati ologo wooliva mu bulamu bwaffe. Kyendowooza walitudde n'omwami wo ne mwogera ezo ensonga za mu kisenge mwogere mukkaanya akuwase. Ekituufu mulamu nkwebaza kuba wampa obuddamu n'embeerawo wano naye kati okusinziira kyendaba ndabika sigenda kusobola. Mulamu nkubuulire kyogamba ogenda kumalayo ensi eno yonna yonna ng'ogitambula. Olowooza buli musajja awasa? Kati kankubuulire ebintu byonna biba byakugumiikiriza. Ekirala Robert akwagala singa abadde takwagala teyali kwetondedde. Gwe kennyini ova biŋŋamba wano nti yeetonze si bongambye? Ajjako nkugambye akwagala ky'oba omanya. Kati nze mbadde ndowooza waali ekuŋŋaanyiza n'okwata ekisajja kyo bulungi kubeera gwe omanyi bw'okikwata ne mwogera ku nsonga z'okwewasa. Awo nange we ŋŋenda okwongereza njogereko naye. Yogerako naye ate wooba ogenda okwogera naye tutuula abo babiri nze mubuuze waba awulira nga takyanjagala oba nga tanjagala tambule muviire. Ekyo layisi
oyo mwesobolerera nja mugamba ate ayinza okukugaana era ajja tuulawo nja mubuuza nga naawe wooli Robert akwagala yeekoza akwagala anti kayinza kyenjagala ŋŋambe eraavu yaffe erina future kuba yakubeeramu ono katemba Robert akwagala ate n'ekirala nze sinnayagala ogende kubanga obadde omuntererezzaamu akatono akwagala nze ngenda kwogera naye ebintu bigenda kutereera tugenda tutuula twogere abange nga mugenda kapaalo ate nga mugenda kapaalo owaayi tunoonya ntikenigeto apoliisi ezze owaayi ebintu byatutabuseeko dda naffe tetubitegeera kati abantu bo gye bali banjeeka ate abantu nga banonaki olubalo yakedde ku makya kumbikira nti maama wo namusoke aserasita namusoke mutemu natta omuntu bannange nnyoko kakana amawulire obadda ga bwereere omusajja musiru ono mulamu gyali rasita gyali mulamu embeera nange gyentutte sitegeerayo olaba nga w'omutunuulira nange bwentyo wembadde mmutunuulira ntukeera ku makya tutuuka ewa namusoke okumubuuza rasita mbu rasita yakeddeyo mbusimanya ng'agenze okukola ki okukimamu muwala we Lorata era n'amumuwa yagenze naye mbu rasita mulamu era badde ayina omumuwa kuba oli yamuzaalamu omwana kakati ate ggwe ekimukezza okumubika kiki wabise eki nabise rasita nti mufu nti yafudde era nga namusoke ye yamusse nakati akyakkaatiriza omufu wagulabyeko nedda saamulabye abantu abamu nga ffe mutubaleemu amagezi tunuulira nze mukyala kanso omulamba gojja ewuwe ondeete kukuba kuno nga nnyenjeera nti nga talina byakkola kati naawe mukyala kanso nga naawe bw'okitegedde nange bwe nakitegedde oli olwakiŋŋambye nti ye rasita afudde kyankubye wala ate ng'abiŋŋamba munne nnyo owa rasita ani ono guni ntikenigeto ate naŋŋamba mbu namusoke ye yamusse nenkuba nenzijukiramu embeera eyaliwo nga tugenze ku mikolo namusoke najjayo ejjambiya nenkakasa nti kituufu namusoke kasse rasita oyagala ŋŋamba ngwe tewaliyo okubiraba ewaliyo okubayo nalyo tolinanga kutuwa amawulire bwegatyo ga kisiru sooka okakase ate yabiŋŋambye munne wa rasita babeera bonna lwaki tewasoose kutuukayo n'olaba oba kituufu oba si kituufu okujja ng'otuleekaanira ku makyoko kaakati nyabo mukyala kanso omwami wange muleke naye bamugaye bugambi era byebigere bino kati byolaba tuli mu kkubo tugenda kukola kulumbayo Chicken Ghetto eyabimugambye atubuulire kati kiti yali luddawa gyali gye tulage ewuwe gyasu tukole kimu tutambule tugende ewa Chicken Ghetto ntumubuuze nti kituufu alekerawo okwogera kalebule ate kalebule asibya bakusiba emyaka 7 ate oli gwayogeddeko maama wange kati nange mukyala kanso nzire mu kuzunga mu kubona mmwe fe tuli mu kuzunga gwe tebikumalidde obudde maama tebikumalidde obudde obudde wabumaze dda naye kigende muntu mubi nnyo ogamba otya ati nobikamuno